nina ebintu bye nali natandika okugoberera naddala ku bantu nga bafudde bye nali nga si wabudde nga nkyali muto. Ne ntandika okwebuuza omuntu bw'afa nga tumukaabira wano nga tumusaasira nga tulumiddwa. Omuntu afudde yasinga okulumwa oba ffe abasigadde ku nsi ffe tusinga okulumwa. Lwaki natandika okwebuuza ebintu ng'ebyo? Omuntu agenda n'afa nadda mu foomu y'omwoyo. Nkakasa ye wabeerawo nga mumulannamizza. Omwoyo gwe guba gusobola okubeerawo awo guli mu kuzunga gulaba. Ne gulaba zze nga zze kungubaga naye nga zze just kakasa nti obaddala omusajja afudde akoze eki agenze. Ne gulaba abo babadde abandyanga ssente ze ng'akyali mulamu naye nga temubamanyi nga bazze ng'ekibaleese just bazze kukakasa. Yabagambako ntya manja oba teyabagamba nzisirikire. Omuntu ayinza okuba alina emmotoka ye gye yali yawa omuntu abeeko emirimu gy'agira ng'agikozesa naye nga wakugimuddiza. Oli najja ng'azunga n'akabaasa naye ng'ekimuleese kimu. Akabaasa ako ak'emitwalo 10 akaleese naye ayagala kakasa mu famire eno mulimu amanyi ddala nti emmotoka eno ya kitaabwe oba ya nnyaabwe. Era waba agenda ati amumaliriza kulaba musajja ng'abeesibako nnyo kiwedde ngende temulina kye muŋŋamba mama ndamuddu byebyo n'atambula n'agenda. Yo omugenzi engeri gye kiri nti aba mu foomu ya mwoyo nkakasa byonna aba abiraba. N'eyamutta yennyini oba yamuwa frustration ezamuviirako okufa entuufu asobola okubeerawo mu lukiiko awo naye nga buli kimu akiraba. Bw'atunuulira obunnanfuusi obuli mu bantu b'ensi ng'abulabira mu kifaananyi ekinene eky'okubeera nti ali mu foomu ya mwoyo. Nkakasa asaasira nnyo baalese ku nsi abagenda okusigala nga baliivinga mu bunnanfuusi bwe butyo okusinga ye agenze kuba ye aba abibonye ng'abeesonyiye ng'agenze at least mu ssaawa ze ezisembayo. Kino kibeera evident bw'otunuulira families ezisinga bwe zisigala ennaku zino nga baheedi bagenze. N'otunuulira emivuyo abaana ne balwanagana abaki. Bw'otunuulira ekigendebwa muzeeyi Tamale emirundi leero njagala weebuuze. Abantu bangi bafrustratinga muzeeyi ng'akyali mulamu. Era yagugulana n'abantu bangi. Abaamunyiiza naye be yanyiiza. N'olowooza frustration kijja eyamutuusibwako ng'akyali mulamu eyinza okusinga okumulumya okusinga ekigenda mu maaso mu famire y'essaawa eno. Gwe mbuulira. Bulumi ki muzeeyi mirundi bwe yafuna nga mulamu? Obuyinza okusinga obulumi bwafuna kati ng'alaba ebigenda mu maaso mu famire ye. Nti basobola n'okutuula ne babaako omwana gwe bagamba nti kaakati gwe tuviire. Ate naye n'ataba na rimosifu olunaakamu naga kati nammwe kambaviire. Olutalo ne lugenda mu maaso ne luba nga lukola ki nga lukwajja. Ye waali mu foomu y'omwoyo asobola okuba ng'alaba ekituufu ekivaako olutalo luno. Waali mu foomu y'omwoyo asobola okuba ng'alaba omutuufu ali mu kulwanya famire ye. Waali mu foomu y'omwoyo asobola okuba ng'alaba buli kimu bulambuvukufu bwakyo ki olutalo kye lugezaako okweka. Kati weweebuuliza mmwe abali ku nsi mumusaasira nnyo yagenda oba yagenda yasaasira nnyo mmwe abasigala mu nsi enejjudde obunnanfuusi. Insidenti ya famire ya mirundi okugenda okwetonda Emmengo yaliwo. Insidenti ya Junior nejja naye n'ayogera bye yakola ki bye yayogera. Ne kati kaseera kano wekituuse kigenze out of order. Ku lw'obulungi bw'omugenzi ne legase ye. Famire yandibadde etuula ne babaako bye bakkaanyaako ne babaako bye bamaliriza mu buntu. Ku sayidi ya muganda wange Junior nja kusaba. Kiweemu chance. Toyotya buligi ya famire yo. Lwa birala byonna ebigenda mu maaso mu nsi. Wano omugenzi kitaawe alina we yayogererako n'agamba nti ye tayagala mwana we yenna kuyingira mu ntalo ze. Entalo ezize ziba zize tali mu bintu byamparaniraako. Okukoze statement y'ensi n'egitegeera nti gwe setandiyo tolyetonda ku lwa muzeeyi wo it is okay. Ne kati ke kaseera okkakkanemu okokireke oleke nature etwale koosi yaayo. Ensi etegedde wa wooyimirira nti gwe togenda kwetonda. Okuvuma okweweebuula n'okwesikasika nga famire tebigenda kukola. Mugenda sigala mulumya okukosa legase y'omugenzi kalekaleko naye ye bw'aba alina waali ng'abalaba ate mugenda kusigala nga mumulumya mugenda mu frustratinga n'okusinga abantu b'ensi we bamufrustratinga. Abafu balumwa nnyo eri ffe be balese ku nsi nga bagenda oba ffe abali ku nsi tulumwa nnyo ng'abantu baffe bagenze. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu bulamu bw'ensi ne famire ezisinga bwe zisigala gw'olowooza ani asinga okulumwa. Kwaba baba bagenda naffe ababa basigadde ku nsi. Tusomere lisiti y'abantu abagenda okuyimirira naawe. Tewali byonna byafa yali abiyimiriddemu ali magombe bali bakugumiikiriza abantu lwa muzeeyi wo naye tebakyalina kye bakwetaaza bwe bandibadde baswalira yavaawo.
omuntu gwe bayita aviiriddwako omuntu amwagala ennyo abanga muntu agwereddwako ssente. Olunaku lw'olikwata ku ssente ne zikuggwako nza n'okufa. Olina okuba ng'oli mugumu nnyo okubanga tofa. Naye ofa wenna ebitundu by'omubiri biti ne bikwambuka ne bikudda ku mutwe nga byonna byafa. Ate njagala okkirize nti yagenda okukuyamba alina okukulangira. Ate njagala okkirize nti n'akwagala ennyo ajja kukuleka wafuna omuwala omulala gwe kati osiraanye. N'abadde akwagala ennyo kino nkikukakasa alina okukulekawo kuba akato kyalina kiddako. And I'm telling you this, trust the process. Bakadama oyawukana n'omusajja olumala okulya nti oli ku kyeyo n'akomawo gwe n'olowooza mukwano, it is because you're earning money. Abagenda okomawo lwakuba oyingiza. Junior bamubodde lwakubanga abantu bonna buli muntu amuyisaamu eggaali ensi yonna agiyisaamu eggaali ewaabwe bamukooye. Anti ekyo kyenkugambye nti obulamu obwa media nze sibuteeka mu bulamu bwa ddala. Junior bandibadde bamwagala mu bintu byalimu byakola ku media naye wabula n'atabiyingiza mu kika. Golooza bwe nti bwe ndi mu famire nze maama wange mufukaamirira, taata wange mufukaamirira, ne waba muto ne waba muntu wa ku street nga siina we muyita mukwata amazzi nenga muwa respect gye muwa. Naye kino nja kwetondera eri abasiraamu, nja kwetondera eri abantu abanjagala nga si basiraamu, ba followers banga abatono. Nze sirina ba followers bangi n'abagagga bange bonna olw'ebigambo ebyanfuluma nga nakava ku Kaaba. Bwali busungu koza abantu bangi bannumbagananga nga nsirise. Ze setondera bonna nkiddamu netondera abasiraamu n'abantu abanjagala n'abagagga bange. Enough is enough. Koze nze antikaduka mbadde nga ku media nga saagalwa, nga nze saagalwa ekyo nkimanyi. Siina mikwano era abantu abatiniza okubeera n'enkuyanja y'abantu tekingasa nga n'ekikumi eky'amazzi kimbula okuva mu bantu. Mbeera n'omu naye nga ngasa okusinga ekikumi. Netondera abasiraamu yo umma be balinziika be balinsabira nga nfudde. Bano bonna abatusunga baseka. Bano bonna abatusunga kuba omugongo ng'oli wali mu kabuli. Netondera abasiraamu bannange, netondera abantu abanjagala nga nze Rama mu mbeera zange, mu mpisa zange, mu bwonoonefu bwange, abatanjajinga era ne netondera n'abantu bonna abambeereddewo mu mbeera yonna. Bansonyiwe olw'ebigambo bye nnakozesa nga nakava ku Kaaba. Kyo kimala. No, si mu mutima mu byekizibu kye tulinawo abantu babika bingi abataasoma abakola ki. Omwana ono yeetonze olw'okutyobola ekitiibwa ky'okubanga atuuka wali Kaaba. Mumusonyiwe bannange. Nabagambye nti buli muntu mu bulamu deserves a second chance. Gwe woba olyanga mu mutima gwo tonnaba kumusonyiwa kireke.